Wali rayogera ku Bobi Wine naga mukubengala ez'amaanyi ne batazikuba n'owulira bugalugalo bakubye. Leka kulimba naawe. This is a man who has come up. Yasoka n'afera abantu n'abalima mu he's the best person oba he's the best pastor Uganda has ever had. Tasaba mobile money nga takola ki abagamba mukama yantuma okusabira abalokole n'abatali balokole. Muleka abakazi bamwe bwe mwabona nabo ne muwasa obwala bw'omukyaki kati ye yawasa ow'omukasino ne bana abawasanga bw'omukyaki enjawulo weza enjawulo. Bannayuganda ninawo obubaka obutalinda nga buntumiddwa musajja wa Katonda Omulanzi Jafari asangibwa Nakisunga ng'oyitidde mukono wa Antony. Abalondoolwa ebizibu eby'enjawulo ebibatunuza mpulunkanyi ng'owetulwala musaabangi ng'amajini, emizimu, abaagala n'abayuugayuuga, omuntu walemedde mu kkomera n'ebirala. Bw'otuuka ewuwo ojja kukuba ssemukiti ng'embwa eyogereza. Musajja wa Katonda agenda kukwatako bukwasa akoomera essaala olwo akajagira kalamule ate nga n'akasiimo kaleeta omaze kulabako. Omulanzi Jafari alimu n'amaanyi ag'ekisalaziba nga bw'oyota ku kyoto kye kino ovaawo emikisa egyesiba gitadde n'ebizibu okukalirawo. Omulanzi Jafari mwangu okufuna ku nooti 7 nooti 38888 oba nooti 783988813. SM Tours and Travel ebaletedde Canada Niagara Falls New Year Fest 2023 Nyumiro 2024 ng'oli mu Canada okuva nga 29 December paka 2 January nga tuli Canada. Tukwaniriza nnyo gwe wenna tulaba ku emboozi mu Eugene Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan kwendi nnyo ku show emboozi mu UG ndine Pacho tuli mu wiki mpya ndine Pacho tuzze tuwayemuko alabika ndooza n'aka message kagezaako okulaba aka mobile money ndaba amaaso gajja ku kasimu wali naye nga tuli bulungi tetulina tabu yonna twebaza abantu mwenna abagezezzaako okutuwa feedback abakomentinze abatuwabuddemu wano ne wali tweyanza nnyo tweyanzege mwebale nnyo kuba nti mufaayo kubanga mutugoberera mu nsi mu mawanga ag'enjawulo okwetolola ensi yonna mwebale nnyo mwebalire ddala. Waliwo omukyala gwe waŋŋambye mukwano gwange Linda aliwa Linda amukeke. Naye bannaye Linda yagambye Madam Linda nkubuuzizaako kwegamba oli n'abiryanga alowooza alya nnyama kwegamba oteekamu gundi nnyo n'owoomesa ebijanjalo oli n'agiyita ennyama. Madam Linda nkubuuzizaako amanyi emirimu gitambula bulungi nnyo. Nze mukwano gwo Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan wendi wano ne Pacho tuzze tuwayemuko ku mboozi. Pacho sooka obuze kuba tulaba sebo bw'omaliriza okubuuza kuba tulaba nkubuuze ekibuuzo era babuuzi kuga bunyokkano vida kano tusimbulirawo emboozi. Linda, I think Ali Boston, if I'm not mistaken. Yes, I think Ali Boston. Mu America? Yes, mu ggwanga lya America. So Linda, how are you? Webale nnyo okutulaba. Abali ba mukeke mwenna. I mean, there's a way people love the mukeke thing. So guys, thank you so much for watching us. Bulijjo tubeerawo and we really appreciate your comments, your everything. Mwebale nnyo okubeera naffe wonna nga munnange muteekako data wamwe. Who are we? Ffe baani? Mwebale nnyo okutwagala. There are very new members abazze on board naye tubaaniriza era nammwe tubaagaliza okubeera naffe wano. Tukola emirimu gyaffe. Nze Pacho mwana amanga magatse nannyini nnimi nyongereko ebirala yongerako atatya Danger munne wa Alien Skin eyagenze London mukwano gwa Bobi Wine kyokka nno oba singa bampeera ddala okubeera munnamawulire wa Bobi Wine kuba kinakyo kingwana sikigwana tisobakiyinza obutanyumira kikunyumira kuba experience ogirina ate n'endabikayo endabikayo nayo nnungi nnyo ate ne nuupu njiwagira kyogereko ndi wa nuupu oba omugezi okyobogezi tukimuggyeko kikuweebwe gundi ono omulenzi ani ono yali w'amawulire naye asirise nnyo naye mu byaddala mu fumbiro yali yogeredde nuupu mu byaddala. Mukwano gwo Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine yavuddeyo n'ateekayo post ku weekend. Post eno yabadde egamba bweti kale mwewale bannabbi ab'obulimba abagenda okugiramu mu maliba g'endiga. Yes.
nenga munda mu bo bali wolves ekize gundi anga misege otegeera. So kati Geoffrey, I'm even speaking good Luganda than you. That is in Matthew 7:15. Sicho? Yana agamba anti kati wasoma nnyo Bible ng'oli ewa Bugingo eyo. Aya tinno. Tujja kubalabira ku bibala byabwe. That we will see them by their fruits. So what are the fruits they are bearing right now? For example, Bugingo kusaz no fruits is chizola baza bearing. Nagamba nti Matthew 7. It is 7:15. 7:15. Happy Sunday to you all. Robert Kyagulanyi. Nenga yalimba ina kyalimba. Kyembuuza kikino. Kakati wano mu comments abana of course abana benjawulo bavuddeyo. Anga bumanyi nti abana ba social media. Social media in-laws babangayo. Waliwo ono omuyagambye nti nno bamuyita muni yaga nti nno tokubye nnyo. Yaga nti tokubye osabudde busabuzi. Otyo? Robert Kyagulanyi setamu namuddamu wano nti ebyo Mukama yabyogera. Anti kale katufene tugamba Katonda yeebale. Of course ngabo omanyi nti nno comments ziba nyingi nnyo era of course we get those ones which are so catchy. Ono yagambye oyo Bugingo and thanks for the message papa. Ate well received it. Kati ngamba Bugingo mukulu Bugingo ajira muddi wano. Onagamba nti nno messages nyingi. Naye messages zino ngezirabamu zona zogera ku eyali mukamaawo omukulu Bugingo. Nenyaga okubuza ekibuuzo nti omukulu abayogedde ku kyabasumba abafere ab'obulimba ate omukulu yajjiramu wa Pastor Bugingo kusiza ku comments nga bwe ziri tebayogedde ko nti oba Pastor Kiganda tebayogedde nti oba Pastor Gundi bakireseemu musumba Bugingo akadde omufere nnyabo naye kati mwamuloza banna Uganda olaba endigo kote k'omutwe it's not that temanyi gyeraga okyegera bulungi nnyo ate ndowooza I think abantu babeera balaba Ugandans understand bategeera naye ffe tubeerayo eyo ne tulowooza nti basiru ffe abantu abamu kati oyo Bugingo ebbanga lyamaze mu kyaki endozaloza endiga zensiru nnyo tezitegeera naye yali badde akozesa obwongo bwe n'atunuulira one waliwo lwayogera ku Bobi Wine naga mukuba engalo ez'amaanyi ne batazikuba n'owulira bugalogalo bakubye leka kulimba naawe kati nkulimbe ki otegeera ziri embuzi manyanga endiga saagala lulimi luwabe nedda anti kati mbadde anti endiga n'embuzi byonna almost byonna bisolo tubirya yate wamma ate kati nva kulya ennyama y'embuzi wenzijidde naye sirya ndiga naye gwe sooka omuli ebbuca z'endiga ziri ludda era tuzirira mu mbuzi zinonya siziraba. So what I'm trying to tell you is Ugandans babeera bategeera otegeera kati gwe bw'ovaayo n'olowooza first of all kati kambabuulire Bible teyagamba nti abasumba baveeyo balye mu ndiga zaabwe baba bagagawale mu ndiga oba church eveeyo egagawalire ku ndiga. No, endiga zirina okusooka okubeera what and the church has to beera ne facilitation yaayo nga yo si gwe kujja kukama muzina endiga nga toziwa ki biwata weebale nnyo okitegeera. So this is a man who has come up yasooka n'afeera abantu n'abalimba mu he's the best person oba he's the best pastor Uganda has ever had. Tasaba mobile money nga takola ki abagamba Mukama yantuma okusabira abalokole n'abatali balokole. Kati sente zonna ze basonda emyaka gyonna gye basonze Kanisa eriwa yazimbiddwa gwajja kuki naawe Geoffrey ffe tumaze kuteekawo omuliro otegeera omusingi gwaze kuki ng'amaze okulaba nti bamukubye balaze obufere bwe n'obuyaaye na biki byonna byakola naye nga luli yali avumirira abantu mubeera mu masuuti simanyi biki ndoza time yali tennatuuka nga tannaziwezeza ambala amasuuti bannange simanyi mubeera ku kino n'akikola muleka abakazi bamwe bwe mwabonaabona nabo ne muwasa obuwala bw'omukyaki kati ye yawasa ow'omukasino ne bana abawasanga b'omukyaki enjawulo weza enjawulo kuba bonna they are all sinners at the end of the day they all sin before maaso ga Mukama Katonda ye nno wakiriko bano abawasanga b'omukyaki oba ki
naye ye yagenda n'asitulira ddala eri enkanganga agijje mu kasino chegera ngerwanye entalo muwala muto yakazala omwana erwanye eza Idi Amin dada nerwana ko zali ngala yali awo tito olutwa bani saliwo muwala muto yakazala omwana omuleka kabakani chwa ezentalo zonno ziraba zonna azazirwana soka akati really and you tell us mbo kyali bade kirungi nnyo yes waliwo abasumba bano ab'e Uganda naddala Pastor Bugingo njagala mu obaka buno alemenga alekeraawo okuleeta verses nga zifavoringa ye n'obwenzi bwe. Aha, si mwenzi. No, let me tell you. Mukazali no muri yamugoba nasigaza. Yamugoba bichi. Oli yamugoba nasigaza wo. Let me tell you this, I'm a woman. Nalitawo omupya gwa sawa. And what about omupya? So what? Omupya chechi. Mukole chitu kuba mabere mu kyoto. Lwakuba yalese mupya, what about? Omukyalo omugeze nnyo. Mugezi kati wabeena omugezi nyamwongeddeko ekyo kujjako okusuula obusuuti. Amugulidde obusuuti, amugulidde amasuuti abeera anyirira alabika bulungi. Ebintu byansi naye ebyo bye yajja okuweereza. Ebyo byansi ffenna tubireka ku nsi. Ne bw'anakwata emmotoka ennungi ennyo n'agimuwa, ne bw'anaakola kibino byonna byansi. Naye ate ffe ng'endiga oba ng'abagobereza abantu bali bamugoberera nga bamwagala. Abaleseewa kubanga yasooka bafera n'aba brainwashinga. Bonna bonna obwongo n'abwoza olinga kompyuta bw'ogikwata. Bagiyita ku resetting okola batya? Software n'omukyusa, rebooting, ogiyisa otya? Reboot. Wizidi yakogera. Wizidi umanya ambassador abakadaba. Reboot. Kakati. So kakati at the end of the day. Olesa abantu oba brainwashinze n'otulaga nti gwe asingayo obulungi gwe mulungi ennyo. Tegera. Bannayuganda ne bakwesiga. Bannayuganda nga bayagadde omuntu bamwagala ndoozi ekyo kimanyi. Kati ono yajja n'aba brainwashinga nga bagambye Mukama antumye okubulira enjiri eri abalokole n'abatali ki n'abatali balokole. That is one. Ye naakulaga nti nno nze sigenda kusaba mobile money bannange mwabasaba mobile money muli babi biki byonna ebyo n'abiteeka naye nga tamanyi obanga yeerabidde obanga tannamanya. Bale Geoffrey kankubulye kino kansooke nkiyiseeyo nga sinaakweyongera ali. Osabanga nnyo Mukama Katonda n'akuwa mwoyo w'amagezi. Naye ate wakuwa mwoyo w'amagezi n'otandika okulaba nga gwe oli above everyone. Manya eyo yensibuko y'okugwako. Kuba bw'obiteekamu amalala Mukama akuyambye akusitudde nate gotanze biteekamu malala na biki. So God says ozanyidde mu gundi yange gye nkuwadde, so I think it's high time nkuze wansi. Okitegeera. So Mukama Katonda bw'aba yakutuma okujja okubulira enjiri eri abalokole n'abatali balokole. Fa abatali balokole koze nze ndi mukatuliki newe nakoleranga ewuwe nali mukatuliki era nasigala ndi mukatuliki era ame Catholic. Oba kye kikusumbuwa kakati omusajja omuwalana tomwagaza kalungi ye mulokole gwe oli mukatuliki kati ko gwe kosalawo bulokole bubuulira okukola obwenzi. Obulokole bubuulira obutayagaliza. Obulokole bubuulira kwegamba yagoba ki? Yagoba mukazi yali ayagala okumukola obubi. Okubba ettaka lya kyaki. N'atereza ebintu mulayini yagoba omukazi yagala okubba ettaka lya kyaki. Ffenna tubaako ne bye twagala okutereeza. Okitegeera omusajja teyagala kubeera awo abeerawo ngalaga nti ali bulungi naye nga tali bulungi. Abasajja bangi babeerewo beegumiza mu mayumba nga alina omukazi ali mu mbeera mbi naye nga yeegumiza mu nnyumba eyo. Bagamba nti pressure zamukubye mbu yafiridde mu kinaabiro naye nga ekimuleetedde ekyo pressure za mukazi. Kakati kale omusajja bagamba nti no kamwegobeko batanakujja pressure. Leave alone okumwegobako. Okwegoba ku muntu oyo is a solution. Ye solution. Kakati gwomanyi kiki ekyatuuka okuva Bugingo we yafuna obutakkaanya ne mukyala we n'anobeewe kuba ye yanobayo mukazi tamugobanga takola kiyo kitegeera naye ng'anobayo atya. Naye mbuizaako basajja mwenna abanoba okugamba okyankana ne mukazi wo gwe n'osalawo okwatemu ebyangu onobe. Nedda kati ate ono teyanoba kati kankuwulire ono teyanoba. Obwenzi bwe yafiringa nga guilt ng'obwenzi bwe bumuddisayo kati ati kankubuulire gw'obadde okimanyi ti ono omuwala yawerekenga okumanya nga amanyira ne bannange abajezeberi bamanyira yawerekeranga omusajja paka ekitende mu mmotoka ne basooka bapaakinga awe bweru nga bw'omanya eby'omukwano ne mubeera ebweru awo ne musooka mwogera era lumu waliwo oba yali kojja w'abaana nga mami yawerekera kojja naye tonsibaako ebintu by'ombu mami
kati nga obaba oyekojja wani nenga related to Teddy yali afubutuka mu gate ndoza gundi ono nagwa cover mu ntebe wansi obo kitegeera baleme mulaba nga okumanya nga amanyira nga amanyi owerekera ano omusajja yabagenda banyumya paka eri ne basooka babeera omanyi okupakinga nga sawa na magabo omanyi ebyomukwano bwe bibeera mutuusa ne musooka mpakingako ne munyumya busili things buki obutaliyo obo kitegeera oba ne mugira nga munyumya okitegeera so ne wabaawo relative yali afubutuka mu gate yali nga atuuka ku motoka kuba emotoka agimanyi ndooza nga yeebuuza yi motoka ng'eyimiridde omukulu ono n'agwa wansi mu ntebe kumanya ng'ejjogo n'akamanyiro kabajezebe n'ensanga ng'oyo okuba yali akavaali yali akanvaali binyuma okukuba ebyo bijezebe n'okikuba n'okijjamu n'amannyo gonna kati mukuddeyo nga ddayo atya nga abakaboda oba uba abakaboda oba uba ye omusajja nga amugamba waaye ka uba kaako bafunayo ka uba oddeyo oba bikyo kyegeera naye nga byonna siraavu buba busiro omanyi ebiseera ebisinga nga bwe nagambye mukama akasita bw'atakuwa mwoyo w'amagezi nakuwa obusiru kwa kakati sijja gamba nti nno yes yali mukama wange yankozesaako naye sijja kugamba nti no maybe because mbu yankozesa mbonzikirize byonna byakola nti bituufu oba ki fenna tubeera mu bufumbo fenna we've ever been loved and we've ever been kati prosper omulaba Prosper n'abakazi b'otamanyi naye omulaba wano yeegonzagonza naye alina anti nabako ekyokubeera nabo kusaasidde nnyo Prosper asinga ggwe enzo n'omuntu omu omumanyi ni bonna Prosper naye nze nina omuntu omu omumanyi Katonda wange omunyize nnyo omusajja atunga siwulyangako yadde kasimu yadde ekyo budompayiriza ebbanga lyonna litambula mbuzizaako bubuuza nti asinga ggwe siwulirangako ebbanga lye tutambula naye nga kyengezaako bagamba Geoffrey is one of the best guys I've worked with by the way. Ate ye mwana abeerawo ne bamukubira essimu kaakati ono n'abagoocho bamugannyogoga mukyala w'ewaka ale mwe bajezebera baliyo nga namwe mwegomba Geoffrey mumuleke mufumbo wamasi kwogera bintu ebyo gundi toli mufumbo bale mmanyi oyina leka kwogera bintu ebyo kale tuddeyo ku show ya empeta eriwa tuddeyo ku show ya toyina mpeta anyway Wendi omwana wali nnyo omwana wa kabi atana tabu yonna ni wali omulabyeko bamwitani mumanyi naye erinnya lisimanyi linnya sinema kati njoge wagala nyantogi era munaye toyogera kasito mumanyi nywedemu ku lwekyo omwana ye mumanyi so kati njagala kubuza ekibuuzo ebbanga lye wamala ng'okolayo gwolabeka ekintu kyonna ekyobufere oba ekyobulimba gwonna kyo wali olabyeko kubanga saagala tubeerawo abantu bajje mu comments ng'abantu boogera ebigambo byabwe zibakatete oyo mufere ate akati biti gwonna kyo wali olabyeko kubanga twakujja bwino ku soosi kakati tojja kuŋŋamba ojja kujja mu lumbe lwa kato ozze ne million 5 weeraze nnyo olangidde ensi yonna banange zaabalume ezo biki ekyatuluma million neddanze million emu gye yalangira Bobi Wine eyannuma amabugo they don't ask about bagereka amabugo wano e Buganda me am not a Muganda maybe wano mwe mu Buganda ate for us newaffe we don't even say the price ezireeteddwa nga gundi aziise atuwadde n'amabugo something like that oba even n'obutayogera but at least it would be good for recognition ogambe munnange Prosper era azze munnange era atuwaddeyo ne ku mabugo we don't mind oba oleserwa 5 oba mmere enkota gy'oleese because for us we believe in unity and what okyegera nti tuba tumanyi nti amaka go gafiiriddwa beetaaga emmere beetaaga ebyokunywa beetaaga tents beetaaga obutebe beetaaga kyokyegeera kati bwemba n'obutebe ngamba ng'egye nnina obutebe kambutwaleyo oli naye n'agamba kantwaleyo enkota y'emmere kuba bagenda gyetaaga okyegera okuliisa abaaki abantu abazze so why do I come to that gondi nti Kato bwe yayagalira million zaali 640 zaali ziwera kugera okulongoosebwa omutima kakati n'owulira abantu era yagenda n'avaayo mu njiri oyina nsereko wo I don't need ensereko wo I need a Bobi Wine mbuuza lwaki omanyi omugenzi bwe yayisanga mu Bobi Wine eggaali
tewalabanga interviews zenga yogera ku Bobi Wine era mwogera ko by the way yali mukwano gwe nenda njagala twogere tunna mu kamera oyogere yali mukwano gwe bwe yakwata akazindalo nga ze mutundu yagamba ki Bobi Wine I've come but he wasn't my friend but I've come because munnakatemba muki munnewe ate nga nawe olabira ddala nga if you've been on social media ngolaba omugenzi weera muyisanga mu ijjali ne because I know mutima guli so me I don't need ensereko who is going to be there nga nfudde abere ku lumbe lwange akole buli kimu kino kimanyi kigenda yisa abantu bubi kuba everyone was praising Sereko for that so I'm giving my opinion as Pacho I don't need ensereko in my life who is going to come during death yange abere okulumba soloze milioni 2 oba milioni 5 nga nali neetaaga milioni 4 oba 6 nesizifuna when I'm alive I need a Bobi Wine gwembadde nga nvuma naye ne yeevaamu milioni ye n'agireeta najja ne kulumbe najja ne mukuziika najja ne kulumbe lwange najja ne I need a Bobi Wine I don't need Nsereko in my life I don't know abantu bantegedde bulungi awo ti when I needed help oba katuwe yayagalira help no one came in gayaga just 40 naye mbuulira ku maziika ge oba gundi twagenda okuvaayo nga sente ali mmeka I think he's one of the Ugandans asinze ofuna amabugo mugundi ye but why would that money come in right that time nga afudde nga yali yeetaga milioni 4 oba 5 oba 6 natazifuna bakale 10 where was the Nsereko in his life I'm not trying to beat Honorable Nsereko by the way mwagala nnyo ne amukulu wa Aruna namwenna bambi abaaliwo bambi mwatulaga omutima omulungi but njagala tujjukiremu ne kino nti munno bw'aba akugambye kale if you are the Nsereko in my life or you are kuba namulabe yenjiri yajja nga avudde mu kuziika kati nga yenjiri omanyi naku zino takyabuulira bintu bya mu Bible oba Bible yamusukako oba ne Bansereko bali mu Bible simanyi oba Bobi Wine ali mu verse ki mu Bible oba mu kitabo ki oba kya Yokaana oba Matthew oba what I don't know so Yokaana omubatize when you bring for us that ngoze tubuulira njiri leave alone ne oba lwakuba munansonyiwa naye I think ekintu ky'amawanga bajja e Uganda ne baagala otufuula I think they want to change things here so I think Rwanda abanyarwanda bo bagira amabugo ne bagasekera n'okugasekerera kuba I saw omusajja oyo omukulu ne respect gye nali muwa nga even kwogera nti si munnayuganda ize munyarwanda ku muntu omwe no let me tell you anti kyovala bandi kugamba nti no maybe amawanga gana agazze gakola ki gegakoze ki I'm sorry to say that because sagala kuteekawo nti kintu kyagira mu mawanga but nze ebyo ebintu nali sibiwulirangako wano ti omuntu ovaayo nekyamuntu buntu ye baleesa ati bwebwa obusiru bwe nakugambye nsaba nnyo Mukama aleme kuwa kwegamba ofune mwoyo w'amagezi oleme kubeera musiru kati Bugingo yamanyanga pastor babe mumuyita yava nze kubanga si bwe tumuyita kyali kuvire kubanga because there is no way you can tell me Geoffrey for example I'm sick ozo okundaba must I tell you bwe ino okundeetera oba yawanga ku mugenzi ssente nga tetwamanya bumanya kati gwe bwovaayo n'oleeta milioni 5 ne weewaga nnyo nga bw'ozireese gwe abaana abayimbiranga mu kwayayo waliwo eyafa omulambo ne gulemera ne muki mu abagiyita kigwanika mu mochari okitegeera omwana wa Chosen yafa naye nga bwe bw'obwana obuzinira awo mu maaso ga kyaki ba ashers bafudde mu kyaki ani gwe yali aziikiddeko abo bonna baleke kale tebamwinaako kakwate taba na budde meeting simu lindako obwenzi bwe bumuuba kati labako naye omwana ono baddaaki kati mirimu gya kyaki ebirala bireke byonna kale ba ashers tobalinaako kakwate aba Chosen abaana abazina mu kyaki tobalinaako kakwate naye nazaalawo naafa omukazi yakuzaalira abaana kale newe mba mwawukanye obanze ne bobanga gwe tata w'abaana bange twawukanye nawe nempulira nti jjajja w'abaana bange afudde wherever I'll be ne bwe ndi ba Germany oba I have to come kuba asigala jjajja w'abaana bange okitegeera yabaziika yagamba nti abafu baziike bafu bannaabwe lwaki teyaleka abafu ne baziika kato n'agendayo kwewaana kyembadde njagala okumanya mu byonna obufere abantu bwe boogerako mu comments na biki byonna kusinza ku post ya Bobi Wine gye yawandiise buvaawa bulabikira kuba zisina we mbulaba bulabikirawa era osanga lwaki nze njagala twogeremu ze naawe anti bwe tojja kujja olimba abantu kubanga tinze Mr. Right nga you also doing the opposite
ate nga gwe mu opposite bwo obukoze n'obutripolinga otya nti ate gwe okisussizza nnyo emyaka emeka ogamba abantu nti osonda ssente za ttaka ttaka kika ki eritagwanga myaka emeka osonda mu ssente za kuzimba church and you're not even showing not even akasubi mbuka twateesewo pasipalamu okujjako abantu ogenda mu overnight nakusangawo kondomu ezikozeseddwa n'obucupa bwa waragi obwa waragi bwonzikiriza nti oli ayinza okuba yazze ng'abadde mu mwenge gwe n'agamba Katonda n'amuyingiramu ama mwoyo wa Mukama n'agamba kangende nkyuke naye kati obupiira bunoonyayo ki ate Mukama ndo n'akuyamba olabye ku bupiira kati ate abagenze live kati obupiira busangibwa mabega wa kituuti busangibwa mukayo nga overnight nibanda naye sikikiriza ekyo nze nkubuulidde ompise kumbuuza ompise kukola ki oba kukkiriza oba butakkiriza nyinga obupiira buvaawa omuntu ayinza okubeera mubaala kubanga ye yagamba yajja kusabira kale nyinza obeera eno nga nina ecupa lwakuba it is unfortunate tuli kunywa soda buno bwa soda so kakati nyinza okubeera n'ecupa yange oba mbadde nkipita ku kyaki mwoyo nanyingira ne ngakanyingira ekyaki akacupa ne nkasuula wali which is okay naye obugundi kati condoms ziba zinoonyaawo ki olenza okujja ng'abadde ava mu loogi nawe enjiri nemukwata ng'ayitawo n'ayingira aga nti suula byonna by'olina anti kaobwo obulimu obuugi obusuulawo obupiira nga bulimu obuugi kaze kuba kaba kajiddeko kayakeerabiddeko kati bavuga nti suula byonna by'olina najjukira kozi oluyimba lwetulimba batya mu Bukereziya something like that so that is our song in the Catholic Church so but anyway we are not there to criticize him naye kyensaba omusajja oyo kintu kimu wali ebintu ebimu aleke bicommentingako kuba naffe si nti buli kimu tugenda kyogerako and not that everything we must comment bugingo sirikako gy'oba otudde oba nkyogere kino kubanga waliyo comment eyajja n'agamba baitu yali mu lunyolwe kanjogere how it was oli yateeka comment nanga baitu bw'ojja akasajja k'ebidanga ako kakantama kagira ebidanga nikenda kujuma abantu nikeebwa ebidanga byako ekivunulwa genda owuze omuntu ebidanga nibyo biki naye kakati kati tukirire nakuwaamu keke kati leero ndeese ebidanga bidama ebidanga ebidanga bye onabinnyonnyola naye kati kyembuuza malibu nibyo ebidanga hati mu lunyolo bw'ojja ebidanga nibyo ebi ate onkagwize ogambire ng'okwenda ebidanga oleese byakisawa ati nnyo nkugambire comment ya omuntu eyabaire ha show yagamba bw'ojja omusajja we ebidanga ono bw'ojja kiuleeraho nti bulijjo muleera leero bukireeraho bulijjo muleera zininga kyempulidde ojja kunyonoona mwana gwe ojja kunyonoona ojja kundeka nga nze nansense busenga nyonooneze nga zikyali kategeera so what I'm trying to say is not everything ti Pastor Bugingo akibuukire okitegeera kuba anyiiza bangi nnyo ne bamuvuma ne bayogera ne byebataalyogedde kitegeera kuba abaana bantu bangi nnyo bali eyo n'abamu kyaki byabatamadda tojja kujja obulye kubanga olaba abantu betubeeramu Geoffrey saa kujja wano then I openly start saying nze ndi wa NRM ndi wa NUP ndi wa ki ndi biki you have a right yes naye obyogeredde wa kati omuntu ng'oyo ayina abeera ne following nnene tomanya nti nyinza okwogera kino ku Bobi Wine ate nina maybe half of my church ba Bobi Wine kwa jukira wali abavubuka so I want to tell you nti 70% or maybe 80% of the bavubuka are in love with NUP or Bobi Wine yes chegera toyina ngeri gyosobola kubajja ku Bobi Wine so gwolooza bw'obuulira wali no ddali no naye ate ne gundi naye yasese nnyo kati we yagamba n'aleeta miliyoni emu gw'obugalo wabuwulira era obugalo bwe wawulira bwali bugalogalo
ngera bw'abakadde ababalemu abatalina nawagenda kwegamba bali awo obwongo bulimu buugi nabo abakadde batusule mu nnyanja tufe babasuule ate temulina mugaso kati mulina mugaso temuli tulaga kwegamba abakadde tusuulwe mu nnyanja abavuka tubaviire not really kubanga waliyo n'abakadde abategeera kuno mbwate nemwogera ku Uganda ey'enkya simanyi they all sign what abantu abo bonna babawuddisa mbu bagatwala mu Uganda empya basayininga simanyi balina akaunti zaabwe zigendako ssente kati njagala muwabula mu kino olwaleero mutegeze n'omutegere omanyi nagamba ba bosses bano bagenda ne bagulawo companies naye nga tebalina magezi bulungi nnyo naye nga ssente baziina kati fe abalina amagezi katubawabule njagala mubulira nti mu parliament bw'ogendamu ababaka athe okubagama ki amateeka. Why do we have leader of opposition mu parliament? Jebaita LOP, leader of opposition, oba opposition in parliament. Why do we have them? Baino kubanga balondoola government byekola. So mu kulondoola government ebintu byekola waliwo specific gondi jebalina okubeera nayo. Ate opposition ekkirizibwa era erina omutemu and some money which is allocated to them ze balina okufuna. Kati bwavayo n'agamba bano basayininga bano bakola ki era yalina okusayininga kuba yaleeta gundi ye eya NUP ate nga in fact after NRM bani abasinga obungi mu parliament isn't it NUP? So alina zifuna sinti yakeera ku makya n'alonda bulonzi nga kati ye bwazibba ku ndiga bwanyunyunta endiga azinyunyunta nnyo n'akola kyo kitegeera Mukama Katonda yagamba nti genda oteekewo ekyaki ogaggawale endiga zo zisiriwala zo njavu njagala onziremu ekyo kyawandiikibwa mu Bayibuli verse kinagundi ki abakiwandika wanti gwe genda ogaggawole ebisirusiru byo bibeere mu bisooto nga byo tebitegeera biri awo mu bisooto enkuba ebikuba naye nga gwovuga emmotoka ey'ebbeeyi osula mu White House oba ogiyita otya naye nga zo ziri awo nsiru ate naawe n'ovaayo n'oyongera babbrain washinga n'obasiriwaliza ddala enkuba bw'etonya mu gyebakamu kyokka nga gwogenda vaawo ogende wali okyuse essuuti ze ennungi oyingire n'emmotoka yo ogende nawe bigambe bambi bayiba ojo mukaddoma bana Uganda mukantamu lero ngoyitidde nnyo mu posi lulimi kyolwo ngoyitidde nnyo mu lunyolo ate osanyula oluzungu wakendeezezzaamu wategedde bannansi bakomplaining nti oluzungu oluyitiriza nnyo kati wakendeezezzaamuko ekyo nkikwebaliza webale nnyo webalidde ddala naye naye nze ndowooza mu kuwaayo ebiweebwayo kwekuyimirizawo omulimu gwa Katonda kati gwagala abantu baleme kuwaayo wabanga yazisa nedda olaba kugenda mu maaso anti enjiri egenda mu maaso naye tokubanga kyabanno kyaki ng'ekyali nto obanga okyalina omwana omu obanga wakafuna omukyala munno bwakugamba nti okimanyi nti jjo nnasuza enjala oba okimanyi omwana gundi yannemedde sinnamuweerera fiizi oyinza gayi naye ono gundi akola bulijjo avuga n'emmotoka ennungi nabiki nga tomanyi byayitamu nti alina fiizi alina rent alina biki gwe wakakwana akawala tanaba nakuzaala tomanyi bbeeyi ya sabbuuni dayipa biki byonna ti omwana alwala bikyali ku kitanda aliko oxygen bintu bwe bityo so kakati ye yakubanga banne kuba yejjukira banne be bamutandikako kyaki before ye yabeerangayo nga bw'onoobeera n'omuntu nga mukozi nga tanafuna ddiiro ey'okkuba guli omutwalo gwa $1 gwe yakuba kakati ye yalinga mukozi nga tamanyi genda obuze musumba Serwadda oba funa ono omwana akola ku babba yamukubako ekitwalo baleeta kiri ekimu eky'ekkumi n'agamba wekisibuzaawo kino banaawe mulaalo okyegera nange nfunayo mpeyo ekimu eky'ekkumi eky'omutwalo gwa $1 tugenda funa neze bampe bannange so kakati what am I trying to tell you nti oyinza beera noono omukyala mukyali babiri tomanya oli ebizibu by'oli alina abaana abataano byayitamu gwe ne mukazi wo are you getting my point so don't come out otandika oga noyo gundi naye aswaza omwana mbu teyasasudde fiizi omwana mbu yatudde waka because kuba tomanyi byakola ki kati ye yali tatandikangako ku kyaki bali nga basaba kimu eky'ekkumi oba basaba contributions zonna ze basabanga ku kyaki zaabwe it's because ekkanisa bwegejja services nga zigezze nga buli kimu kigezze muba mulina bye mwetaaga nga biki wabeerawo projects kyaki zeekola otegeera nga zeetaaga abantu babakwatireko nga Geoffrey bwe tutambula oluusi ne tubeera mu field
oli n'alaba story naga nedda Pacho eno bambi story katumukwatireko tuyambe omuntu gwe yaleese bw'ati because balabanga Pacho maybe alone tajja kusobola kukola ki oba Geoffrey nga ye oba emboozi mu UG tetugenda kusobola kukola ki oba ku channel ya Pacho tetugenda kusobola kukola ki tebajja kusobola bokka katujjemu n'ofuna abantu nga maybe ba omulanzi Jafari ne bajja ne bagamba Pacho tukatukole bwe tuti abali ebweru basista baffe ne bagamba nkoze bwe tuti kakati bannange manyi wali ebimu byesaagala kwogerako naye ndoza njja bikugamba nga tetuli ku omwana yaŋŋamba twali wakaawo ntaddeko ndi mukulaba njiri yange ndaba njiri yange koya nkuba yali etonnye bulungi nnyo ekisooto nga kyekiri bulungi n'agamba kati mwe naye omukulu naye avuddeyo nti abafaanane kuba nabo bali mu kisooto kumbe naye kati bw'ava awo agenda ku amasuuti gali mu mmotoka oluva wali nga yeetereeza nayo nsuule enkya ne baleeta endala embaga ne mugamba wa musumba si bwali kakati gwe wali omuwakanira ki gwe gy'osabira ye wali osabiddeyo okukujjako okubeera ku layini nawo n'obeera ano n'otugamba simanyi biki nalinga ngenda transport yambula ennaku zino oba ontekamu ku ssente mugamba azikuwe kubanga nali njagala nakugenda zakendeera mugamba abawe ku transport kali mukigenda eri drone gye bateeka agulu ne kagirabweka ne kakuba gundi tebikyali biri ebyaluli mukkirize nti ka pressure ke yakawuliramu naye nagenda mu njiri embala sane ne zimbula mbadde nkyakugamba kino nti nno enjiri bw'eba egenda ekula kyakyebera ne projects nyingi naddala eri omusumba amanyi nti abantu ba bulijjo balina okuddizibwako naye nze buli kanaku mbuuza abantu ababeera eyo ne batwala ssente zaabwe Kanani nti ne mu covid oyo omusajja yali yavaayoko n'awaako omuntu ebujanjalo wadde butaano kale ekikopo nga kimu ekyo ebijanjalo nti kiwadde gundi yatwala ssente miliyoni bazaali yazitwala wa anti kati okukozesa obwongo obunafu n'obusiru lwaki teyabigula n'abigabira ewuwaawo yazitwalayo ne bituuka ku bannayuganda ne bituuka ku bantu be bwongo bunafu andwato kitegeera because tosobola gamba nti ozikutte n'ozitwala eri endigazo zijjaano buli lunaku bambi bajja beegayirira lwaki tewagamba nguzeeyo bannange ninayo miliyoni zange oba 10 mujje abantu bagabire mujje abantu 50 leero enkya 50 because what we are all chali social distancing not so tugambe nti abantu 50 olwale baze bane banne emmere n'enkya 50 gajje oba wiiki ejja 50 amalala gajje then you show us because oyagala president Museveni omusajja yategeera amawulire oyo no genda Museveni abijengo naye atuwadde abawadde zagenda wa omuntu we kale yebale tuwa omuntu owekana naina kye ya benefiting amwezo sente ze yatwalayo tuina abantu on ground ne supplying emmere wewa I don't agree with some basumba waliyo kale no ne bana kale waliyo ne bana bambi omwana supplier batulimba ne bateekako kale obukutiya ku mmotoka nezunga mu kisenyi wonna bweti neraga nti egabye emmere netagaba motoka ki yayita mu kisenyi ebibuuzo gundi motoka ki yayita mu kisenyi ono yani ono gundi gundi mukwano gwange gundi maganda kati maganda ye motoka yagitegeera obulungi naye tunuli abantu nga waliyo besikkiriziganya nabo naye nga they've done things nga katunu yanga Pastor Senyonga tukikkirize kiba kikoleddwa I think like twice ekirungi kiba kikoleddwa tukikkirize nga mukyala America Roro okuruti yajja okitegeera ne bagabe I think yagabe emere emirundi ng'ebiri Pastor Kayanja gave out a lot of food even right now the project let me tell you yabawa sente esente zibazikozesa okugula emmere n'ebintu ebirala owakana niwe yafunamu ki yaganyulwamu ki osanga omuntu owakanani kubanga yaleeta ezo sente ezakwatibwa ne zitwalibwa sente zaabwe bwe zaali zibubayo mu bintu kola ebintu ebyenjawulo okugula ebintu ebyo Geoffrey you want me to be here on this show ne to arguing but nga when you also know the right thing kituufu kyoyogedde naye era otyo genda maaso kola show mukyala boda bawe yali wa boda motoka n'emutta uyo omwana bamukwatidde omwana olaba akugamba nti atunda omufaliso yasingayo omufaliso ennyumba ya mitwalo 3 ennyumba ya mitwalo 3 nga bagimuguma lwaki tobeera no kati lwaki si wooyo ng'oyagala mpeggwe ng'ate gwe you can afford gw'olina mu nyumba ya mitwalo nga 5 yali mu nyumba ya mitwalo 3 No. So I'd rather give the other hand, then God blesses me, than giving you. When ewo ngamba ogenda sula njala ngenda gamba oyinza okuba gwe oyagala ogisula naye oli talina. That woman cannot afford anything.
she doesn't tayina by the way tuddayo weekend tugende tumuchekingeko lwaki nasembeyo okwogera naye nga ngamba jo babadde mu grade B bagenzeyo omwana akyavaamu amasira ndoza mbu ate babatumye ebbombo so I think we need to get there kuba nabadde mugambye afune a smartphone omuntu alina smartphone ankubira ebifaananyi tulabe medical form naye aŋŋambye nga bw'obimanyi bambitabimanyi bya smartphone nabiki era namutumye wa kansala agende amuwe forms ezo azikuba ebigundi azituweerezeeko tulabe ekyetaagisa naye I think hopefully this week tulina okuddayo tubalabeko then mugambye anfune enamba n'abakyala tulina okuddayo following this issue yali etya n'abapoliisi abo we are going to go there because tetwagala abantu kulowooza nti nno kati nakino kankikugambe kye nategeddeko omukyalo oyo bw'afuna ebizibu ebyo kansala akubira Rebecca Jingo. I think they put that show. Leta tunamaliza tujize tugende malisa najja tumalize ensonga ene y'obufere. Ya mukuru Robert Kyagulanyi Ssentamu mujje yaga nti aba pastor abafere. Anti era mufere kati simufere. Yagamba tagala bera mu politics ne kala tulalina kakati nze simanyi biki kakati olina avaayo n'opwasayininga simanyi akola biki gwe toli mu project ya MK obe ya Museveni oba whatever. Olira neba nange waliyo sente zolya ne zikulakira neba abazino Bugingo afuba nnyo okulaba bakama abenti akola giri mikwano gye afuba nnyo okulaga nti kubanga amanyi nti buli lwakuba Bobi ndoza yena abakola ki abakola buli lwakuba Bobi weni amanyene ye abakola ki naye ate kankubuulire oba mubuuzenga mwabalinyidde ku State Square nina bwe mbatunuulira ne mbasaasira ne ngamba kati abatandika olutalo nga balutandikira Luweero nga lujja Kampala olaba nabo bakaaba olaba mukubbo bagamba nene munkola bwe muti who are you alinyidde ku State Square sometimes I look at people and listen to them I'm like obwongo buno ebutakuwa magezi kale byebyo ku side eyo ku side ey'omwana obadde ogamba nti Rebecca Jingo bamukubira simu bakola batya according to information gye nafunye kansala bwe yafulumya agundi eyo ndoza program eyo ne bateeka ku show ya Rebecca kati Rebecca Jingo ndozano mukumaliza hivyo kuba bagamba chairman teyayamba n'abakyala teyayamba ngera bwe twabifuna nga bwe yatugamba kakati mbugundi nga mumanyi omuntu yenna ayinza ayino vaya agambe ne why didn't chairman come in bichi omuntu yenna asigadde ku mpewo sorry kati mbu chairman yanyiiga nnyo nazimba nafuna akasajja ku mutima munagamba nalekera okuwuliza radio mbu kuliza nno kwali badambu yamugamba anti wabiteeka ku gundi Rebecca Jingo nanvuma kati noonya bakuyamba nti wagamba saakuyamba kati abanvumira ku mpewo bakuyambire ddala so nange njagala ngenda yabinneegambire mu maaso ge ate nange ngenda mmuwalabula chairman ngo tulina okugenda ne security sikulwanga chairman atuteerembwa tayina byatuteera era woba tewayamba mukyalo ono nangenda kuwalabula ate chairman njagala mutubulire kyawandikibwawa nti omuntu omunaku talina kuyambibwa ate defense ku kyalo bakuyita okukwata mwana mulenzi nga why didn't you come in so byonna police y'empambire police y'empigi we want to get to the root of this thing nsaba member of parliament ow'empigi yani mawokota siye gundi Dr. Hildeman that is Hildeman mawokota yes so we have to get in touch with mawokota side yes mawokota chi mpambire obeere muki era naye omubaka waawo tulina omufuna does it mean nti nno bantu baabwe abanaku they will not be helped kulwa kubanga banaku otegeera so we want to get to the root of that era byonna tugenda bikola ki kubiyitamu tubitunulye tulabe kati waliwo obuzibu obwatujjidde nti wavuddeyo abantu ab'enjawulo nga babbira baferera mu linnya lyo tubetugerako ekyobufere ekyo nga baferera mu linnya lyo bajjako abantu ssente nga basaba obuyambi bw'abantu abamu nti nga bagamba nti oli alina enamba agamba nze Pacho biki sente yazituusa bulungi nze PR wa Pacho abantu bamuweereza ssente ezo nazirya ekiro ekyo kiri kitya Pacho soko kituyisizeemu tutabe otandikira kubanga ate nakanoka n'obufere nabo ate kati ate bwanjawulo nafunye anti kati eri gye waleese ekintu ekyobufere kati tutambule abantu abatubamanyiisa obufere omukyalo omuvubuka ono ali Dubai. He's by the names of he's called John Paul Otim. Yavuddeyo nagamba yaweereza message hi bichi kakati abafere ne bamuddamu. There is someone who is using my TikTok account
nga yateekako ennamba ye ku TikTok account yange. So ajja bakyatinga kubanga ono yanoonya how to get us ndozanga ennamba tazikola ki nga kuliko eza Mulanzi Jafari nga yaliko nagamba ndoza kangende munoonyeko ku TikTok nanoonya so kakati najja bambi naweza message, hi I'm John, Siman John Paul, in Dubai bichi, how I must appreciate you for the good work you have. It Bambi, it takes courage and confidence to do such. Once again, thank you so much. All I would like to know is, Mama, please, if I can send you something little as well, you can help me drop her and her family this. So check it. Please forgive me to inbox you late, please. I just want to help. I saw a video because I'm always following Embozimo UG. Is so good. Auntie, I'm not sure I'm your number one follower. Ochitegeera. Bambi nayongerako ebigambo bingi. I follow you and from my heart I come in good faith. I don't know how we shall link up for the money because his number, the number I have, I've got it from TikTok. Bichikono na jano. Obufere. Nagama, thanks so much, dear. You can send the money directly to this number if you don't mind. Thanks once again. We have community impact. Ochegera. Enamba hii ino njisoma. Enamba is 0776 036 573. Yasokedde ddala. Omuweereza 776 036 573. Ochegera naye ate ekyenjawulo kye neerabidde okugamba ono bwe yabagamba ngenda weereza ssente ne batandika omukubira essimu ez'okumukumu ye bannaye nga toweereza twagala gende w'omukyala biki am Pacho's PR namubeera ku kasigiri ambeera kasigiri ngero omufere bwabeera oba okitegeera bambi ono n'atasooka kubuukirawo n'agamba I don't know if you are on your Airtel is ready. Just send the money please. Because I don't use MTN since I'm not around. Oli omukyala olinga yabagamba nti bamuwe namba ya Airtel. Yine namba ne bagimuwa ya Airtel. 0706 63 90 91. Ngeri mmanya ga muwanguzi Alex. Ochegeera. So enamba eno we yagikubyeko nangamba you will send confirmation after sending. Sorry, I'm in a meeting, can't talk now. Olwo bamaze muweereza ssente. Oli amubuuza osobola okukola ki Geoffrey bankuwa obisome. Ko ye sorry, I'm in a meeting, can't talk now. When you send the money era ono wa MTN nga wa Airtel eri amuli bubi wa MTN ali muki amuli bubi namugamba when you send the money you let me know, I will mention you in my next project. Ochegeera nga bwe ndi gisoma kati wano. Well, you make me know so that I mention in that next what? Project. Kakati wanono namugamba okay mama, because the boy was calling me mama nga manya yogera nange. Okay mama, but I hope I'm talking with Mama Pacho herself. Kono, don't worry dear. In case of anything, talk to him. He's my PR. Nga yefudde nganze Pacho nze amugambye talk to my what? My PR. Ono nateekawo ennamba 07011. It is 0700 139 213. Nagamba, he's called John. I'm always busy. I have sent your number as well. Otegera. Kono mvubuka bambi ali Dubai naga okay mama. Otegera. So ninga namba zaabu. Aito gusajja mama. So ngeno kuba kunamba eno kati. Bamukola akantu bamuweereza neno message mbu just received 70,000 from Johnson Sempija. Okitegeera. Olina yakyamuukirira akola eki aweereze ssente. So bafuna ebifaananyi byange. This is what is on my profile right now. This is the reality gundi yange ya show ya Google ya gundi yange ya account yange. So they come here bambi ono aweereza ne ssente. Naweereza omutwalo 10 mu 15 eri muwanguzi. Nangamba hope mama you have got kati oba abuuka atya. Then doza naddamu okola ki mba ndi awo. Now omuntu sends me a message via TikTok. Sima olaba bichi I sent you something, have you got it muwanguzi? Ne mugamba muwanguzi what? So nkopolola ennamba kwa mpeerereza mugamba nga tandika okwogera nampeereza chat eno yonna nga bweri.
kati ngezaako okuweereza ssente ku ssimu eno ku nnamba ziri kuyaweereza aha ngenda okukuba ennamba lindamu nga ya mulugwala ennamba ng'eri oba ya 0 mukyayina byonna oba abaana bufere baba oli abaana lwaki abavuka tebaagala kukola so ngenda okuba ku nnamba eri 0773 036 573 njogera n'omuntu n'eddoboozi mpya nga mpita na Pacho Madam Pacho so I'm like neba naye lwaki mukola obufere lwaki ogenda n'olimba bantu why are you using my TikTok other account waggulawo account Pacho Media nga noteekawo gundi mbu if you want to enter in my group simanyi noteekawo ennamba kwegamba yagulawo TikTok nga mu mannya gange era bateekawo baasala ebifaananyi by'omwana oyo ekisho gye twakola nze naawe ne bateekawo ennamba yaabwe for any help any contribution put on this line okitegeera so ngenda okugezaako okuweereza ssente okwo nga endeetera amannya nagangulu na biki kyenva mukubira ne mugamba naye obufere bwaki kati n'oli ne mugamba omuntu mmufunye eyasoose muwanguza ennamba ya Airtel okwajja ssente nagikubako ne mugamba lwaki mukola obufere na biki can you refund that money eri omuntu abaweereza ssente ezo I didn't tell them put it on my phone nabagamba can you refund back that money oyo najjako kati nenzirayo ku chat omuvubuka gyampeereza bambi otiimu nenjetegeeza nenfunako ennamba ya MTN kyenva njikubako no natandika okugamba I'm so sorry and biki bannange nsonyiwa Madam Pacho ne stan yankemye naye biki but oli ampeerezaako emitwalo 7 kanzikuweereze emitwalo 3 njagiteekako on a Tuesday ne mugambye aweereza ssente ayagala ssente ze zonna muzidde kuki ate njagala muzimuddize ku akawunti lwaki muferera mu mannya gange because you'll go with my name saying that you're helping ebintu bireme kutuuka ku muntu eyakola ki ayina okubifuna ebintu bye okitegeera naye ogenda okuba Geoffrey ng'omuntu mmumanyi kikyamu nnyo nedde kituufu kiri nti Emma yabadde runninga social media platforms zange okitegeera ng'ayina accounts zange ayina ki yalina password azirunninga naye lwaki asala buclip ng'obwo ate nadda wali ku gundi n'akola ki oyo Emma abeera Makinde geeti yeetunudde mu ya Palaso eya Palaso wali ebyo epalaso yaani eyo Makinde eyo wizo okitegeera so lwaki mukola bebana ba Makinde TV biki okitegeera he's one of the boys of Makinde TV kyetusaba mmwe n'abatugoberera oyinza okubako nekyo of course omuntu toyinza kugamba nti nokumugaana oyinza okubako ngunaawo kyewagadde oba okugera naffe oba okugera na Pacho kyetukusaba enamba ya Pacho ku channel kuno ebeerako noba tosobodde kugiraba ku channel bojja mu comments notekamu njagala namba ya Pacho enamba eyo tuba tugikuwa bulungi nnyo era kasa nti nno egundi ebekuweereza enamba ya YouTube channel eyo yennyini era Pacho kyensaba ndowooza soma n'ennamba yo abantu abatulaba essaawa zino basobole okuba nga bo bagifuna obudde buno naye ng'ennamba eyo egenda kutandika okwongera okubeerako ku YouTube channel kwennyini oba tosobodde kugirabako ojja mu comments wali bw'obuuza nti njagala ennamba ya Pacho oba njagala ennamba ya Mr. Wagwan YouTube channel yennyini emboozi mu UG oba Pacho ku YouTube channel ye ennamba egundi eyo yennyini omukuta gwennyini oba ogulaba wali ogoba gujja okukuweereza ennamba eyo entuufu gy'oba weetaaze naye nga mwewale nnyo abafere kubanga bangi era si beebo bokka bayogeddeko kati simanyi sente mekazi baakafuna mu bantu bano n'abalala gye bali naye nkyabanoonyerezaako mpolampola okay naye nga kyekyo wadde bakikola ndowooza tugezeeko kubanga tuwala ebintu ng'ebyo si bituufu n'akatono ate n'okuddawo okwegoba nti ate kati wabba sente z'abandi ate kati tukunoonye nakyo si kirungi ate si kye twetaaga ate nga bavubuka baana bato anyway kambawo ennamba yange kwe musobola okunfunira in case abaagala okugenda wa okusisinkanako omukyalo oyo tugenda I think hopefully this week tuyinza okuba nga tuzzeeyo kyalina bye tumaliriza wano eno tulabe nga tuddayo nkyalinda empapula ezo ez'eddwaliro ennamba yange eri 0702 gwalina story ng'oyagala tujje tugikolere gwalina ky'otuyitira bizinesi n'ebirala byonna ng'ozze mu bulungi tozze mu bubi kuba ffe bw'ojja mu bubi era naffe tukuwalabula ennamba eri 0702 011 803 0702
011803. Geoffrey soma naye yeberako. Eyange eberako eyange 0703 669595 0703 669595 naye nga bwe tusibira okuda weekend w'omwana oyo tusaba anakyaso tutwayo kyonna kyonna tukyaniriza oba mutu gwa sabbuuni oba kilo ya sukaali oba blanketi oba kintu kyonna kisobola okuyambako tubaaniriza musobola tukontakitinga Pacho waali tuba tusobola okumufuna bulungi nnyo nisobola okuba nga tutuusa ebintu ebyo waliyo ne bana abantu baffe abatera okubeera ebweru eyo batera nnyo okugamba nti oba awadde omuntu ekinaga nze tonjogerako mbadde mbasaba for clarity n'okwagala okumanya nti ebintu bye byatuuse tukkirize nga twogerengayo erinnya limu tetujja kwogera wooli oba newe ngamba bugambi nti erandani oli mukwano waffe bakumpe erandani yampadde kino oba Linda e Boston yampadde kino because you are not the only Linda oba okitegeera gweoba Linda nga wawaddeyo omanya nti ebintu bye byakoze eki naye bino ebyogamba bannange muwe naye nze tonjogerako nakyo tekinyuma kubaera oyinza obeerawo n'okukuluma nti ebintu ebyo tebyakola ki mbadde mbasaba munzikirize at least a name tugambe nti bakumpe munnange yaweereza kino oba oba Owen egindi yakoze bw'ati oba kitegeera only one name. I'll be so happy and I do welcome all your comments. I do welcome all of you who would love to support us. You're most welcome. Abaga otambula naffe nga tugenda olaba omwana oyo n'omukyala, you're most welcome. Tumaliriza naye nga tetunaba kugenda butereevu nja kusooka kulamusaako ku Mulanzi Musajja Faali mukama wange ssebo nkulamusizaako nnyo bale kujjanjaba abantu webale kola ku bizibu by'abantu abantu basiima kyekisinga obukulu abantu basiima ate ng'akola ebintu ebiriyo abantu basiima ssebo nnyo balidde ddala era tukukubiriza gonna nzifuna oba waliyo n'omukyala gwenjogedde naye from UK yesterday nga ngamba actually yalabye story nayogerako n'Omulanzi Jaffa biki n'amugamba you know it is ABCD n'amugamba mwebale nnyo gyonna gye mukola so that lady Mulanzi tewampeereza amanya ga mukyala oyo n'ekyo emmanya ajja gampeereza but already we are in talks with the mukyala and nga bwe nkugambye ebirala byonna tugenda bireeta mu episode ey'omukyala oyo n'omwana okay kale genda mukole ku nsonga zonna ne Omulanzi Musajja Faali akola ku bizibu by'enjawulo baakuloga mulogo gakusumbuwa bizinesi tezitambula bulungi emmali wagigula naye nga eremedde mu sitowa teri agitwala ettaka lyo bagala kulibba tonnafuna justice agamba nti gendayo mukwataganye ensonga olina omusibe bamusiba ne bamusibira bwemage tafunye bwenkanya agamba nti gendayo musobola okuba nga mutula wansi mwogere naye mulabe engeri gye musobola okukikoleramuko ekintu ekyo kiterere bulungi nnyo omusibe asobole okuteebwa waliwo yakubba ebintu byo amanyikiddwa nti mutabani wa gundi yanziba omugagga gundi yannyaga naye ebintu bye nga ebitwala lwampaka siyambiddwa agamba totuula teweekyawa tobivaako agamba nti genda yiiwe mutuule mubeko nekyemukola ebintu byo bijja kuddira bulungi nnyo nga nakatayi tekannasala naye ebitwala bingi nnyo wagala visa yagaana ne bwe batannagaana soka ogendeyo oyogere naye bisobole okwangula waliyo comments ndaba nga batubuuza nti oba olina omuntu gw'obanja nga yagaana simanyi byagaana takola atya bannange ekintu kyangu nnyo Omulanzi Jaffa omukubirako obukubizi ne mwogera ensonga zo ne ziteera bulungi ate ne bwe toli wano ensonga zo abikolangako nnyo ebyo ng'omukyala gugambye ali mu UK so ensonga zonna zonna zikolako bulungi nnyo omusajja oyo Omulanzi Musajja Faali nzikiriza nkuwa ennamba ye mukubireko ku 0700 39 88 88 0700 39 88 88 agenda banaffe aba SM Tours and Travel omukulu tanaba kudda akyali Canada CEO omukulu Mugisha musajja wange omusajja mukiga w'omutima omulongoofu ennyo omusajja omulungi ennyo agamba nti agala okukola ku byentambula byonna mu nsi yonna tasosola mu nsi yonna oyagala kuyambako ku bya visa oyagala kuyambako okufuna passport oyagala kuyambako okukolera ku nsonga za air ticket agamba nti ebyo muyakuguka okuyambako ate ng'ogyeko ebyo agamba nti ajja kubukingira wooteri mu nsi yonna mu ggwanga wonna oyagala okugenda wooteri akubukingira wooteri akukolera ku byokulambula era mu nsi yonna ne wano waffe mu Uganda ku byentambula ebyobulambuzi wano mu Uganda era abikolako na buli kyonna kyetaagisa ku kutambula agamba nti waali nnyo mwekwate bagiyita SM
Tours and Travels mwekwate ebintu byonna bitambule bulungi nnyo. Ate era waliwo ne Bugingo obokugenda mu conferences ez'enjawulo Canada, America, Bungereza omwaka guno mu myezi egy'enjawulo osagamba sokumutuukirira n'ogenda n'otambulamuko ku sene ensaamusaamu n'ogenda n'olambula n'obeerako eyo n'onyulako ne bannayuganda n'abantu ab'enjawulo n'osobola okuba nga obulamu obuzza bulungi nnyo. So mwekwate ensonga zonna zijja kutambula bulungi. Kakati osobola mukubirako ku 0759 799 37 67 esimu eri 0759 esimu eri 0759 799 37 simanyi enamba eno bayagireka ku office lokuba nti ya office tanaba sinaba kugifuna ngenda kugifuna naye nga wali abampita ngende nga mu sauna babayita bani ku Salama Road awo ku bayitawo ku Fit Club ku Kyebusaabala kati ontwalayo wetubeera awo nja kutwala kasita Joan akkiriza. Joan yani mama Joan yakwasaganya overall yakwasaganya manager wali nenga ne Joan wali ensonga zikwasaganya bulungi nnyo era gym munange so kasita ne sauna byetaaga kuteeka mwana nga Joan netayinza butakkiriza byetaaga kubeeramu omwana nga mugezi nnyo, omwana nga mukozi, omwana nga alabika bulungi, omwana nga ayambala bulungi, omwana nga kwegamba nga ali byonna ngali self-contained. Tukirize tukuleke Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwanige gange Mr. Amukeke lyongereko Mr. Amukeke bali ne Pacho tukwatagana tukwatagana mu mbozi eddako naye nga natandise nywa kano vida kange era tugenza okumaliriza nga ndi mu kamalamu tulabagane. Bannayuganda ninawo obubaka obutalinda nga buntumiddwa musajja wa Katonda Omulanzi Jafari asangibwa Nakisunga ng'oyitidde mukono wa Antony. Abalondoolwa ebizibu ebyenjawulo ebibatunuza mpulunkanyi ng'owettulwala musa abangi ng'amajinni, emizimu, abaagala n'abayuugayuuga, omuntu walemedde mu kkomera n'ebirala. Bw'otuuka ewo ojja kukuba ssemukiti ng'embwa eyogereza. Musajja wa Katonda agenda kukwatako bukwasa akoomera essaala olwo akajagira kalamule ate nga n'akasiimo kaleeta omaze kulabako. Omulanzi Jafari alimu n'amaanyi ag'ekisalaziba nga bw'oyota ku kyoto kye kino ovaawo emikisa egyesiba gitadde n'ebizibu okukalirawo. Omulanzi Jafari mwangu okufuna ku nooti 7 nooti 38888 oba nooti 783 9888 13.